omukama mulungi obudde bwonna mukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Sebo Ssenkagale Pulezidenti Kyagulanyi Honorable atukyaza wano n'obukulembeze bwonna obwa Nuupu bw'otwala wano, mwebale kutukyaza, mwebale kugifuula ntebe ya lutalo, mwebale nnyo, mwebale nyabo maama Honorable Winnie Byanyima, webale kubeera mufumu mu lutalo luno. Mukimanyi bulungi nti ali mu UNAIDS yagikulembera, baali badde bamugamba kati gwe oli mu ebyo naye ali ku forefront. Webale nnyo, webalire ddala. Sebo Jane Wamugisha Muntu ne ttiimu yonna eya anti, mwebale nnyo okubeera battlefront. Abakulembeze ab'ebibiina Saddam Gaira, Sebolo n'abakulembeze bonna ne ttiimu yonna gye twavudde nayo Katonda, abakulembeze mwenna abali wano protocol bagituwadde dda n'abatuwadde Saara. Sookera ddala sitoli zimuwulira eziyungula amaziga. Abantu bano balina ennaku y'amaanyi okubanga yo loved ones tebalina, tobalabako. Categories ez'enjawulo, abaabuzibwawo n'abakyali ne makomera. Tubongere Saara, tubongere obuwagizi, ate tuleke bakolobola mitima nga tukola ebintu ebitajja ebyongera okubanyigiriza. Njagala okubategeeza message Honorable Ssenyonyi gy'atuwadde nkulu nnyo. Babanjulidde Makoha wano samwe, Makoha adde mwasituke, Makoha aliwa. Oyo Makoha Samuel ye namba emu ku bantu ba Katonda be bajja ekisuumu, be bakwata ekisuumu de 36 ne babaleeta ne babatwala ekitalya. Bwe baatuuka ekitalya, akamere ke banga lye balayo ke balyako nga n'abanuupu be baasibirayo ke balyako nga bali mu ntogo omu. Abasibe baffe bonna olwaleero Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale balwana kugamba nti mutuleke tukwate nga tuliungagana ne Bobi Yanga, kuba Bobi Yanga alinaye mwapa prison eruzira. Era ne bwe twaliyo alwana agamba munzikirize oli political prisoner munnange tulina okubanga tukwatagana. Muyinza okunjawula ne ba criminal, political criminal naye temunjawula na political prisoner mulala. Kakati nga basiga baffe beegatta makomera naffe eno kye twakatako okubanga tutambulira wamu tulabe nti twenunula mu mbeera eno. Kubanga obwokubiri ng'era nti byobugusa leader of opposition bw'aba annyonnyodde wano abagambye nti tulina victories ze tujja tuwangula mu lutalo lwonna. Buli territory yonna gy'owamba, let us not see it. Buli ka victory gwe nebwolaba katono katya twongere kapo. We must consolidate all the victories. Kati twawangula olutalo ku General Court Martial nti kibadde kikanga baana kyamaanyi ekiri awo, kibadde akattiro tocha chamber okumala emyaka 20 ne tuwangula olutalo ne bagamba General Court Martial nfu bwe fufululu bagitwale bagiziike. Olutalo lwe tuliko kaakati mwami oli Museveni agambye okuziika omulambo gwe bayita General Court Martial. Tulina okulwana okulaba nga maiti gye bayita General Court Martial tugibulizaawa mukaka. Asaba olukujjukujju okulaba nti agikomyawo. Ayise mu Parliament agamba bamendinga etteeka. Jo yawandiise ekiwandiiko mukyegendereze. Yagayo Besigye agamba atya nti ayagala bamute mu kifo ky'okusaba mu batransferinge files bazijje mu General Court, mu kooti eza bulijjo. Olwaleero tubadde mu kooti mbabuulire. Martha Karua kyabagambyeko kintu kikulu nnyo. Ndabye omulamuzi Justice Douglas Singiza alina doctorate mu mateeka. Naye musajja wattu nga bimusobedde ng'ali wali n'ekyokukola takimanyi. Tutuuse n'okumugamba nti sebo tubulire n'ow'ensala agambye mumpandiikire nkya n'ababuulira tuvuddeyo. We mutuukira ku pointi omulamuzi n'agamba bannange n'olunaku lwe nabawo ensala sirumanyi mumpandiikire nkya. Twali omulamuzi magistrate
netumusomera amateeka aga human rights gonna netugamalayo nagamba byemulese bingi bituufu naye mumpe paka lwakuna lwenkya naye alina okululinga era enkya tuddayo ku Buganda Road omulamuzi naye alina okululinga enkya kati situmanyi naye kyagenda kululinga abalamuzi bali eyo basatira buli omu embeera mutabukidde buli kyebakwatako buli fayiro ezidowa bo bennyini n'abali mu gavumenti mwami Museveni batwala kiwanuka olwali babadde tebalina nsonyi kuleeta affidavit mu kooti ng'egamba bazze bawandiika amabaluwa okuva judgment lwe yafuluma nga balaga kyeyi balese amabaluwa bazze bawandiika kiwanuka ng'agamba okuva judgment lwe yafuluma yawandiikira Chief Justice n'amugamba Chief Justice kati tukole ki Chief Justice n'awandiikira Principal Judge Zeija Flavian naye bwe yamala n'addamu n'awandiikira Attorney General n'amugamba nti mulabe ekyokukola Attorney General n'agamba n'awandiikira DPP n'amugamba laba naawe ekyokukola kati DPP naye n'awandiikira abamakomera aba CDF naye n'abagamba nammwe mulabe ekyokukola bonna tebalina kyakukola kambabuulire balinze ebiragiro by'abajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino bajjenno abo era ngenda nempulira bagati bannabweyisabo bajjenno baawa bajjenno baali mu Kaguta family taata wa Muhoozi gwe bayita Museveni mutabani we ne muganda we Salimu bajjenno abo basatu kakati n'abalamuzi bali biragiro ebyo bye balinze tewaliyo kye bayita high command tewaliyo kye bayita ame council kyegenda kutula jeno muyigusha muntu ono mu mateeka erya UPDF Act is a member of the Army Council of the High Command. Army Council kati yerina okutuula naye simanyi baba muyita dina atula naye mteeka ligamba member wa Army Council kati waliyo tebayita Army Council tebaliyo tebayita High Command kyova olaba ebiragiro luli Muhoozi yasukka n'okuzanyira ku mutwe n'agamba kati kankubisa akalulu abaagala Besigye bamute muwandiike n'abaagala bamutwale kalaba namwe basajja bakujooze bano bakuzanyike ku mutwe n'agamba abalamuzi simanyi abambola biwiiki abambola simanyi amajoowowe abo baneetondere n'agamba abo bamemba ba palamenti abamuyita naga mwijja kuba wewenyula kibooko mwe bakavumuziko kakati palamenti gye yagamba okuwewenyula kibooko twali tuwozegenda musamoninga palamenti yatudde sebolindo opposition zone negamba twamendike rules tewabaawo wanaddamu okwogera ku Museveni n'amakaage era ne bagamba rules oba zaayise oba tezinayita kakati mu ggwanga erifaanana bwerityo njagala okubasaba mu abali wano nga nsembayo bategeeza kino bafuuku soja ekisinzo kyange ekyanzise viri ku mutwe ekyafulumye bwe baasibye Ssemakadde kooti teyatudde na kutuula Ssemakadde yabadde bweru wa ggwanga era akyali bweru wa ggwanga yabadde Lwando bawa Ssekanda n'atuula n'agamba oyo wemulabirako temuleetana mu kooti mumutwale ekitali emyaka 2 mumusibe tekuleetana wano naye mu judgment yataddemu mu kino kiwaabo ekyokuyiga yataddemu ekigambo foot soldiers ekigambo ekyo mukyegendereza yagamba nti kino kiwaabo ekyokuyiga eri baki bafuutu soja ebigambo ebyo byonna byakubatiisatiisa ebigambo ebyo byonna byakugezaako okugamba nti mwami Museveni atutudde ku nfeeti njagala okubasaba ekigambo kimu kirina okuba obuvumu nti mu byonna bye batagala kambabuulire byonna bye batagala bali bweru w'amateeka kakati tuli mu kye bayita bare knuckles obote bwe yatuuka mu mbeera efaanana bweti yafulumya gye bayita Detention Without Trial Act 1966 bwe yasibira bayuyingira bwe yasibira balumu bwe yasibira ne Bendi Kiwanuka yasibira ne Ssemogerere yasibiramu ne Badiru ne jjajja ow'ekibuli Kabadiru Kakungulu n'abalala kakati mwami Museveni talina tteeka mwasibira kati atuuya n'asikala temulowooza nti empologoma tetuuya n'olwokuba erina ebyoya n'empologoma naye bweba egoba akagabi naye ekola ki olwaleero mwami Victory gye tulina okulwanyisa Museveni aleme gisaanyaawo yonna gyakuumidde Chairman Nyanzi anoonya wamutwala kubanga luli abaddewo kooti maasho singa kati olwaleero badduse dda bamututte mu general kooti maasho ng'agenze kujoyininga bamasheti naye kati tebayinza mutwala mu general kooti maasho
amanyi bamutwala mu kooti eza bulijjo bano tujja kufaafaagana nabo balina okumuwa bbeeyi obabaka zino kooti eza bulijjo zo tujja kufaafaagana nazo era kyokola olwaleero sinjiiza tumugambye mwe bano tujja kufaafaagana eri magye tetuyinza kukkiriza environment eri magye mujja kooti maaso tujja mu kooti eza bulijjo enkya tuddeyo era ku Buganda bano ne bwe banaatugamba buli lunaku kakati victory gyetwana muzika ebigambo byange victory gyetwafunye tetukkiriza okugiruuzinga nti General Court Marshal yavuddewo kati tebalinawo bayinza oba bakugera mu maaso walukamba baani tulina kulwana either babatwale mu kooti ezabulijjo tusabe beyiro tulwaniraawo so ekyo General Court Marshal ffenna tufunvubire kireme okuddawo ekisemberayo ddala bwe bubaka Martha Karua bwatuwadde nti ffenna abali wano kya muntu okuba nga tweyagaliza ebifo byonna abamu bye tulimu abalala bye bagendamu na buli kimu naye ensonga ezo zireme kubanga ze zikulembezebwa tubeere nga ekikulembera olwaleero kwetaasaako olukokobe kubanga ambiso ne tutatuuka ne 220 mulabanga okumpi wano naye olugendo olukyali wano kana akaseera bwe tuli muno dictator wasinga okubeerera omubi era abagenda okukwatibwa okuyolebwa bakandideeti mbabuulira bangi naye tugume tugenda kutuuka ku lyengedde nkakasa mundako bennyini balwana nabo bennyini ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka na bokka nalabye mu palamenti nga babula kwegwa mulago eyo victory naye bwe twongeramu amaanyi bwe twongeramu pressure bo bennyini bagenda kukubagana bokka na bokka tulina okulwana olutalo olwo okwejjako olukokobe luno lwe tulina obubaka bwembawa tiimu gye nkulembeddemu okuva Katonga mugirabye n'abalala abatali wano ffe tuli committed ku kukwataganira awamu era ensonga lwaki kulaba oba enkya tuli ku kitego kya anti oba Sadamu Gaira tuli ku PPP oba tuli ludawa ffenna kasita lutalo lwakwenunula ffe tetuli ng'ojegereza onna sebo ne bwotugamba tutemagere bwetuba tusimbula oba tuli kasanga tewawonala ebyanyuma oba tuli ludawa buli mukakasaba tutokangi tulwane olutalo twawatera kabaka wangaale omukama lwakengulu olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivika yokuba ekipya never surrender never surrender. Thank you.